Okay, kale tusembedde tutandise CRUZ exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira webale nnyo webalire ddala webale twekuumirako omwaka guli mukuggwaako olunaku olwaleero wetukoledde interview eno ennaku z'omwezi 12 Desemba 2022 webaza mukama okuba nti osobodde okuba nga ate omwaka guno munnange olinawo ogutuusiza kubangi nnyo tebasobodde naye ng'ate gwoba osobodde yisa emikono mu maaso ogambe alhamdulillah munnange tomanya ate ebirungi ebijja mu mwaka ogujja bwe kiganye gezaako era okusaba mukama bintu bijja kuba birungi nnyo. Ndi wano ne muwala w'omusumba tugenda kuba tunyumyamuko kwegamba essaala ajja kuba gituwa bulungi nnyo. Muwala musabi nnyo, muwala akkiriza mu Katonda ennyo, muwala Katonda gwatuusizza ku bintu ebirungi, muwala Katonda gwajje mu mbeera gye yalimu n'akyusa obulamu era bwe kuba kuwa bujulizi twaligambye nti y'omu ku abo abasobola oluvannyuma bagamba ne Katonda akola, Katonda w'amaanyi. Gwe nno olunaku olwaleero kasooka tubuzeeko n'oluvannyuma mbabuulire lwaki tuli wano naye kuba tugenda malako omwaka tulina events z'omwaka but kasooka tubuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo. Mbalamusizaako mikwano abatulaba abanjagala manye gange nze kukkiriza Rebecca chosen Becky. Gwani? Kukkiriza Rebecca chosen Becky. Nebe lwaki mu kamera oyogeza ng'akaana akato bannange anyansilaba. No, wente wendi kale bulamu wente wembeera. Oli waki ejo? Kati Amiri wakunyiza okaba bukabe? Atanyiza. Natandika ati. Ndi Mumbejja. Becky, how are you? I'm okay. How are you? Oli bulungi? Ndi bulungi. Singa omuntu aba akugambye nti weebaze mukama ebbanga liwaako amala mu industry eno era oyinza kuwa example mbeera ki ezo zogamba mukama ziyakujja mu kutuuka wano kuba tuli mu kubala mu mwaka eno message interview yaffe olunaku lwaleero njagala nnyo egende eri abo abantu ng'oli abeerawo neyeekubagiza mu bulamu n'agamba maybe Katonda yamwerabira but at least gosobola okuba nga ate omuzzaamu amaanyi n'omuwayo ebigambo. Tewevumanga omanyi bagamba atannafa tewevumansi 100% true. Nange naliko mu mbeera ey'okulemererwa. Nze saasoma nnyo ate nazaala mangu nga nkyasoma. Kati nga ntaata wange musumba talina bwayimirira kubuulirira baana balala. Obuulirira otya abaabala nga ababo baazaalidde ku nzija kitegeera. Nenfuuka example embi, nenfuuka ekivume, emirimu gyabula nentuula awo mamange ng'abeera akaaba buli lunaku. Naye lwakyalumu Katonda nampa ekisa nenfuna omusajja yanteekamu ssente. So mu nsi eno mikwano kasita obeera down buli wobeera n'amalala amala gakuleetera okuyisaamu abantu amaaso. Omuntu gw'osanze leero n'omuvuma enkya yasobola okuyamba. Oyinza oyisaamu omuntu amaaso ng'ate yagenda okubeeramu ekyo okuddamu ekyo maaso. So kasita obeera down n'obeera n'essuubi gw'otalina kuvuma tovuma ate omuntu ne bw'akuvuma tolina kyovaako ng'osirise. Muleke Katonda aba ne plan B always. It's not the end. Ne wolaba ng'olemereddwa kimanye nti wakyaliyo omuntu ayinza okulabamu omugaso. N'ofuuka ow'amaanyi n'ofuuka ow'akabi nga nzaani. Negwe tomanyi nzaani gwe oba olaba. Becky ebyaddala gwani Becky? Kituufu nzaani nange nkyebuuza buli lunaku. Kubagamanga Becky we Masaka, Becky ekyalo, Becky biki? Onnakyalo munne yalinnya Nyonyi. Wangi? Ezitaggwa. Era nze kati ebweru kyalo. Ekitegedde kyalo kyaffe nti kati Uganda najja kuba kicuba. Eriyo. Ekyalo kyammwe kiriwa? London. London kibuga ki? London, East London. Naaba Central sitegerawo bulungi naye nga weewati. Weewati awo. Jjajjawo gyali. Kitalo nnyo ate era kitalo ddala. Tewalikomezaawo omwoyo gwa jjajjange Katonda aguwummuze mirembe. Ne Becky biki by'oteekoze mu nsi? Ate biki munenze ndi real. Ne Becky sanyuka. Becky oli omu ku abo abawala
aba deserving happiness. Abula. You deserve to be happy. I deserve it. Nkikoleredde, nkisabidde, sigamba nti kyeŋŋwana naye Katonda akimpadde. Ngezezaako banne neetaago. I deserve happiness. Era omuntu yenna ng'oli eyo nnumya. Bro, you don't know what you're dealing with. I deserve to be happy. You understand it? Luzungu Becky. Kalo oluyigeyo gy'otambulira. Otuukayo nga boogera Luzungu lwokka n'ogamba why. No, nebikwata muna ate oba teweekoza. Ebintu bikwata n'olaba nga olulimi lusikatira ng'oyogera Oluzungu lwenyoola luti n'ogaba bannaye. Kangendera awo. Kati ku immigration yawo ng'oyingira bagenda okukubuuza nawe olulimi osanga luseerete. Wane ewaffe mpitawo buyise era Mukama mwebaza n'abantu abakola ku airport ya Uganda mwebale nnyo. Bamma mwana waffe yitawo. Naye bw'otuuka mu Bazungu bagamba hey, how are you? N'ogamba okay. What you doing? You're a musician? Wow. What's your music? What kind of music? Ogenda okwesanga naawe obonye R&B, Zuku. Naga, wow, I love your voice. I'll check your music on YouTube. I'll check your music on YouTube. Becky. Choga to ya YouTube bakyogera batya? Tebakyogera YouTube. What's your name? What's your name? What's your name? Kogwe. Rebecca Cookie Razor. Oshtegera nawe olina okwogeranga bo akuwuli munene woyogera bino ebyaffe mbw ate nze Rebecca. What you saying? Takuwulira. Wagenda ne mami gwa mwogere. Mama nze namwogerera ebisinga mukazi wa. Kati babuuza batya? Mama kale buli muntu eyamulabanga mu traditional way yasanyukanga nnyo. Bambuuzanga what you wearing? Nga bagamba it is our traditional way. Wow! You look so beautiful. Bagala nnyo omuntu gasitudde ensi ye. Wano webatugambye atufe wano webatugambira ajjako omusipi jjamu engatto. Awo wo wamudoobyamu mukazi wattu bambi bamugamba nti ate jjamu ekiwuzi. N'agamba my daughter, I'm going to stay empty. Mukazi ne baseka abazungu ne bagamba okay you can go. N'ayitawo. Bale okimanyi ekintu ekyo kyansanyusa nnyo Becky. It is something that every child oba buli mwana kiyandikoledde ku muzadde we. Wakijja. Natunulamu nga sina kyamaanyi kyenyinza kusasula maama wange. Birungi byankoledde. Ate nga Katonda ampadde chance egenda mu nsi. Lwaki sigaba nako n'essanyu? Nange lye nasooka okufuna nga ngenze nze nasanyuka. Seebaka saalya na mu Nyonyi nga manyi n'emmere bagisasulira nga ngamba munaye promoter simukuba ebbeeyi. Nga bakyampa ngamba nedda. Nasanyuka ne nakanula eriiso Seebakako eriiso nga liri liti. Nga ndaba ebire, nga ndaba biki, buli kimu nga neebaza Katonda. Essanyu lye nalina ne ngamba kati olaba nze Becky nsanyuse. Olwo maama wange abadde ku nsi emyaka 55 nga talinnyanga ku Nyonyi. Ate nga n'essuubi takyalina. So ne mukuba ku surprise naye teyamanya nna. Yalina akatabo mami. Yali talina byonna nze nabikozesa awo. Ne mukolera passport, muteereddewo biki. Nga bambi tamanyi namugabo gambi balina empapula ze banjagazeeyo ku embassy ya Germany. Olina okubeerako tugende ffenna. Ne tugenda teyabitegeera. Tugenda otuuka enkya mugamba nti ngenda naawe. Wowe nfudde olimba n'akaaba n'asanyuka n'azinana. Naye omanyi waliwo omukwano gwange lumu yatwalako maama we eyo mu London. Maama we yabeerayo ennaku 2. Maama yali okumalayo omwezi. Maama n'amugamba kati kwate ekkubo. Onze gye wanzize enemmere tewooma ebintu biri biti gwe kyali kiyita ne mami. Kituufu omuzadde nga omansuka n'asanyukamu wiiki. Buli kimu alaba kipya be yalabanga ku TV. Ne wiiki ey'okubiri n'agamba njagala kulya ku mberenge. Njagala kulya ku ttooke nga buli kimu takitegeera. Naye ng'era essanyu liri libeerawo ate liri priceless tebasobola digula. Kiki ogamba omuvubuka ali eyo? Ofunye kasente, ofunyemu ku bulamu obw'enjawulo. Naddala ku ekyo kye wakola. What advice can you give to bavubuka bano? Bavubuka bano ayinza okuba si muyimbi, ayinza okuba buli omu abeera successful mu field ye. Nze obulamu obwange ekimbeezaawo n'abantu bange bakimanyi kwe kulaba andi okumpi ng'ali happy.
ne bwe nsanyuka emirundi 10 naye ng'ali okumpi akaaba sikitegeera mba ndaba sina kyenkoze nyumirwa nnyo ng'omuntu anneebaza nga nsabire mukisa ndowooza era kyekimbeezezzaawo kati muvubuka munnange ng'okoze ku ssente tolina ky'ofiirwa okuyamba akuli okumpi tuleme kuleka bannaffe kaaba ate era ne bw'aba akusobezza n'atakola ky'omusuubira tuli bantu tulina okukola ensobi naffe tetwali nga perfect always kwata ku ky'olina gaba nako n'oyo bw'oba olina obusobozi obutwala omuntu webweru togamba ati bajja kunneefuulira tolowooza negative lowooza birungi kamutwala asanyuke yeezimbe tuleme okuwa abantu ekyennyanja tubaleke beevubire omuntu muwe start muyambe juzi olina ka video ke wakola n'ogamba nti abali bagamba Becky waabwe kati Becky TikTok ssebo naye Becky oli TikToker nnyo nnyo abayimbi abamu bati obayita ba TikTok nze ndi TikToker maama ntyaki omanyi TikTok kyenkoledde anyumiza era abantu banga bali ku TikTok mwebale kunjagala music omuta n'atambula mangu ku speed okola video erabibwa miliyoni 5 kati kitegeeza you're going viral kitegeera mba ngenda wala TikTok empisizawo nze nagendanga ku mikolo nga bagachoza ndibekchoza ne kati 100% abantu kyenda buli omusanga njagala nnyo videos eza TikTok maama nsanyusa TikTok efuuse TikTok ate munange kyengwaga tusosola nnyimba asisosola zonna baza abayimbi bannange oba baawano kasita lubanga luvuga ndukola sister wakufaanana ye aliwo olwaleero wamayabe batuleeseeka agenze fulumyeko omwaka guli mukuggwako Katonda akoledde abantu ebintu by'enjawulo twawulidde ogenda kuddayo London bannaye ekyozeni gw'osaba Katonda kyoyo Katonda abalokole Yesu Kristo oyo tazannya mama wange yamuŋŋambanga nga mugane mama nze ne Katonda wange njala etuluma ne kati I witness Mukama abadde mulungi ekitiibwa n'ettendo bimuddire omulokozi wange oyo era abantu bange abeerandani ate nonkusesa ku luno London ngenagenayo nabukyali anti visa twafunye 31st December visa nafunye eya ticket byawedde hotelo byawedde kwega ngenda kubeera eri nagambe kyekyalo kyange ngendako mu kyalo bannange bannakyalo bannange abali mu London wazika jajjawo ogenda yitayokko nina okuyitako ko parents bagiyitaane Buckingham parents ngenda kuyitayo ate omugenzi mwongereko akavu ate wamampi bannange ennaku z'omwezi nga 3 mu December ngenda kubeera mu Wisteria East London Forest Gate parking weri nene mabega ne maaso tugenda kulya emichomo in fact ninga atagenda ngenda kuyimba nemwe tungenga agenda mukumanyagana wanji tulinga bagenda mukumanyagana tugenda kutula wamu ku ntebe tuti Wisteria London Forest Park gwangamba tugenda Wisteria e London gate ande twamanyira parka za Forest Park wane buloba wosiba Forest Gate tugenda kulya emichomo tugenda kunywa ngenda kuyimba ennyimba kuno si bya kuyimba mbo ku CD biki olukutukako bwenti nga Becky nze njagala kabya banji nga nkatandika yo ogenda yimbira muntu ku muntu mukutuuko Katonda nze no sho sigirabangako negwe omanyi omwaka bwe gugenda okuggwako ng'olina abantu New Year's Eve omanyi omwaka ogenda onyuma nga ntuddawo ngenda kutula ku mezi emu nabo bwe tuseka ebagamba nti anti Becky kali ka TikTok kali okajjukira kanziriremu nsituke nkabiibye bwenti nyabo wange era abantu bange mwena abali mu East London mbegayira tugenda kubeera ku Wisteria Forest Gate East London ennaku z'omwezi nga 3 mu December bambi mujje mumpagire bambi okuyingira ziri pound ya 35 nange mujje mutuwagire sente pound ya 35 pound ya 35 sizim bawo bannaye pound ezito otajja zireke oyinza kyengisa n'otajja naye mujje bannange mujje ekisinga kumanyagana ne Richmond gwe wamuwaaki Zabane Richmond tata yonna gy'oli amavivi ku ttaka nfukamidde neyanza Richmond yanjagala bwagazi nga sister we era asiba akiŋŋamba era banne tonyumiddwa ffe tuba mu hoteri nga tulya matooke nanti nga tulya kapaane tulya kaberenge mami namatovu ababuulire Irene namatovu Richmond ebintu abikolera ddala bulungi Richmond akutwala mu London n'obanga ddala agenze ewaka ewammwe
buli kimu okuba simu kyati amata obutunda njagala genda kulaba ku London Eye njagala genda ku beach buli kimu nze mirembe London waka visiting for you make London n'ebifo bingi lwakuba amanya mazibuzibu byogere bajja bitegerere eyo n'abatunenya tetubeera London kati awo ku London Eye waliwo Becky gwansomesa London waliwo ennyanja libanga lyato mutuulako ne babalambuza eryato eryo naye nga era bw'olituulako nayo oyengera London Eye ne tugenda mu Buckingham Palace eyo twatambula buli wamu watuukayo ate nalijajja nalibadde mmubuuzaako ntya kiraba kati waliwo obuntu bubanga busaakaasi bugenda bwetolola we buti London esinga Bulaaya mpozzi ye Bulaaya bifo bingi nnyo nebyesijjukira naye ogenda ku bisaawe by'omupiira naye nagendako minisita waabeera mama ekifo ekyo bakiyitaani minisita wa London gy'abeera minisita yennyini abadde Queen makaage twatuukawo ne twekubisizawo n'ebifaananyi namuwoberako kajjambo yakulaba amanyi naawe mwana wa jjajja eri family wamuwubiranga omugambo otya bro hello bro nangamba hey sis safe journey I'll see you tomorrow tomorrow nekizo naye koyagala okugenda mu America eyo ne oba London otuulire eddala eyo nnyo naye kansooka empeereza abantu bange naye eri famire yange eri kyekyalo kyange era essaawa yonna we ndiba mmaze emirimu gyavi gye nasooka okukolako nga wakava ne Lutale London olina omukyala gwe waŋŋambe yakwagala ennyo kuno lwe waddayo wamusangayo mukyala Anet Mambi saamusangayo yafuna ebizibu yafiirwa maama we saamusangayo ku luno saamulaba alabika simanyi oba yavaayo oba kinaye saamulaba naye nga sobola kwerabira bye yankolera yanjagala nnyo nnyo abantu bena ne bakolera ku shopping tokubye nnyo olowooza anti mikwano gyo maama abantu be London kaleko bambi eri omuntu asiima ye ng'agamba kyoze kale kanfuna ekyenkolera nange olinzijukirira okwo ne bagula engatto nange bwe ŋŋendeyo mu nsi zaffe zino zetugendamu wano Dubai South Africa sangeyo abantu ne bangulira engatto ne bangulira abagudde jeans abagulidde amasimu abantu abaagala tebaggwayo kati luno lwe nasembye ogenda waliwo omukyala yajja namu conference n'agamba Becky nkuwa eki najjamu ensawo n'agamba ebintu byankambikwata ensawo yiiyo nampa akasawo akabbeeyi n'agira engatto bambikwata nampa ne lwe nasooka okugenda abantu of course abagaba ebirabo tebabulawo bagabanye bampanye ebirabo naye okusinga banfuuwa ssente bakufuwa ssente nnyingi maama nnyabo nagenda okuddaano nga nkyali keesi ze natwala yamu engoye ze Uganda saaziza zasinga eza promota ze yakuwa zisingira dda naye promota naye agaba kangi naye kalera anti zino zijja ono akufuye 10 oli akufuye 2 oli akufuye 3 keesi ze natwaliramu engoye eza wano saaziza najja na za London goyinza okudza keesi ya Uganda ng'ategewe lyotyo lya London ku ssente gye nafuna buli kimu nagira engoye nagira mu mpya engoye ze nalina ezogana nenzigaba najja ndi nti bannange abafaani bange mwebale nnyo kutuwa kasente tusiimira ddala musimira ddala pozo omwana we yani erinnya omwana erinnya lye danne mwana bana nina bangi okay no ono baby ono gozalidde mu mataala ono gosembyeyo oli kali ddala tumumanyi naye ono gozalidde mu mataala Heather wamuleetera ebintu engatto era kati babatya Heather ayogera luzungu luzungu kale nange engeri gye kiri nti ate olwange abatakyalutegeera luno engeri gye tunyola ennyo kati tulina n'ebisooka abimanyi naye ngeno oluzungu era akuba lugafulo omwana ye muyimbi yajja kuba anyway industry emulinde amanyi abaana bonna bayimbi abaana mubeeramu omuyimbi n'atali muyimbi bwe bityo njagala ofunemu boola ng'asamba mupiira ababola nga babakatale mwana wange tebamulwanire naasobola okulwana n'abawala nze awo njagala ofunemu boola mu baana bo olyomi kasitowanika obugalo oti oyo gwe mbirekera
Daddy ali ati. Daddy gyali mulungi bambi ansanyukirako nnyo buli bawulira nti ngenda bweru era maaso kawo ngenda tambulako naye. Asumba akyasumba. Musumba ina kanisa 2. Bagita bata chachi. Chachi. Oh. Sikuwa nnyo. Banna abalogo bangi bannange. Oli agendayo ng'agenze kubega. Wamma daddy kaya katubuukewo. Becky obulamu bugamba ki? Obulamu butambula bulungi ngera ngoye zino za interview ziringa za ba Rihanna zibakolera mu show. Kati awera ngo obuuza obulamu. Ndio yabadde mu lugoye bwerutyo. Njala naye. Obulamu buyina engeri gye butambulamu naye n'ogamba mutambule. Pozi Becky wali olima mu kyalo. Nali of course buli mwana fena twalimako. Twalima. Kyasobola olima. Okulima mmanyi naye ate kiba kyeyagalire kati kano ke kalima. Wali mwongerewo ebijanjaalo. Wali muteekewo ekitooke kati eno y'enkumbi. Nfuna. Wanji Becky. Nkumbi ibaawo. My friend. Wali oloseeko wabeerera Masaka nti mu myaka ng'etaano mu maaso nja kwevuga. Bane sikirowooza ejjo nadde ngenze ku mukolo ey'okusomero lyange gye nasomera. Nentunuulira oluguudo neŋŋamukaba nayitanga wano ku bigere kisha n'amala kusanga ng'otambula mpolampola bwoko bukulya ku magulu neŋŋane kati ndi mu mmotoka nvuga ku luguudo lwe nayisangako ebigere. Yigwe bintu naye osanga ku basomesa abo baakusomesa? Mbayina wano ne HM wange bambi njogera naye. Bo bagamba ki? Banjagala baali bakimanyi ngera nga omanyi omwana ayimba ennyo era baali bakimanyi. Ku speech dogenda n'oyimbira kw'abakoba obwana bambi n'obu-inspiringa. Abula mutuufu ngenda kikolowoozaako mbadde sikikolangako. Nobagamba munange nange nali wano. Kituufu era omwaka ogujja nina ogendako ku ssomero lyange. Mwe twasomera amasomero agamu nga tegalina sementi wansi nammwe eryamwe. Nga mwali musiga obusa bw'ente. Tumalamu masaganti. Ogendayo n'obubuuzaako munnange tomanya nawe muvaamu ka Becky akalala. Kituufu era mwebali abaana abayimbi bambi mwebali ate nga olw'okuba batikya baba boogera nabo nga bagamba ne gundi yasomera wano kati essuubi lyabwe nga bagamba laa ne Becky yakikola. Era nange essaawa yo nange nagendayo bambi mbazzeemu amaanyi. Akatabo kati kajjula. Akatabo kabulako obupapula nga 3. Ate nga omwaka ogujja ogwera by the way bwenve London 31st mu gwokubiri ngenda mu Dubai Abu Dhabi byonna nga bibeeraawo. Mu gw'omukaaga ngenda mu Canada mu gw'omusanvu ngenda mu Canada ate mu December nzira e London. Ngero gambye bweru si kyalo kyange. America togenda kuddayo? America twayogeddemu nsuubira July awo nga ggwako. Abajamani babuuza batego wali ejjama. Hey. Babuuza hey by the way. Yeah. Yes, abaswidi. Ate good enter. Good enter. Oyagala kunswaliza mu kamera. Nga Germany obadde ki. Nze nagendayo kyegamba kyoyina okukkiriza. Naye bannange. Nenkola emputu. Oyagala kukola mputu. Nkugambye hey. Atodda mu good enter. Abadde atya. Nze mmanyi wuliriza byange. Ama hey. Becky oli muyaye. Nge mazima. Ne Becky olowooza lwaki abantu bakwagala nnyo? Abantu sitera kulimba. Omanyi buli wotandika n'obulimba olina okutegekawo obulimba bw'okumaliriza nabo. Kyokka butuuka ne buggwayo ng'abantu bonna babirabye. Naye buli woba n'amazima buli kyoyogera gaba mazima go. Ebyokwogera oba nabyo kubanga yeggwa omutuufu. Kati nze sirimba. Lwaki mba nimba abantu nti escalator naziyitako Masaka ng'ate nzirabidde mu nsi za wabweru. Yo wayi mukwano gwali ati awakomadde muwuliza. Zari the boss lady. Banange ndudde muwulizaako sweetheart. Omanyi abakyala babiri bemmanyi mu nsi muno bakwagala ennyo Zari ne Babi. Zari oba otegedde otya. Omutima gugize tututu. Zari ne Babi bamanyi kati naawe nsaasira. Abantu abo nga banjagala. Naawe nsaasira. Kati Babi wali omuyiseeko wanajja n'omufumbira ku kyemisana. Babi sinnaba. Babi alina omuyita. Babi alina omuyita ndowooza nga nabye ne jjiiki.
Lwaki? Nga mutya mukyala w'amaanyi. Oli musinkanyeko? Nange simusinkanangako. Oyina namba ye? Namba ye yo njina nayogerako naye ku WhatsApp Ntyo gikubako. naye ntyo gikubako. Wali gikubyeko ko? Kali yadde okubipinga. Nekama oyinza okabipinga nazza n'obulwa by'oyogera. Naye ng'ennamba ye njirina namwezako ku kahayi naddamu kahayi. Nokomaawo? Nenkomaawo. Ngamba sisimatuka ebigambo. Ositeka voice note oteekayo. Oyinza otandika okutokomoka omugambo noyogera ebitakwatagana. Ate Bobby ye wali mbuzi. Bobby ye ntera nnyo mulaba ku mikolo ne mubuuza akanjagala oyo golaba azinira ku muziki wange. Nakkirira. Ate Zari the boss lady banange. I miss her nayogerako naye ku Instagram. Ne tukomaawo nenga following. Zari akufollowing. Abadda tezari yanfollowinga mukwano. Naye wali ofunyeko shock no funayo celebrity nga si muna Uganda. Nakufollowinga ku Instagram oba ku TikTok. Nga si muna Uganda naye nga wakale wa kabi oba muyimbi wa East Africa oba socialite mu East Africa. Ku TikTok dinayo following yaba Nigeria banji by the way abazanyi ba film. Ngani? Waliwo gwe bayita simanyi naye bakozesa smart girl bakozesa mannya ago nenga bamaanyi bazanyi ba firimu bamaanyi bali mu following zaabo kadde busatu. Banfollowinga inboxingako go kwetega naawe olaba wetega oli nakubuuza ekigambo mu Nigeria nga tokimanyi. Becky ogamba ka music kange nkakuwa wammawo kakolere ka challenge Nigeria kayitemuko ngenda kwetega neyanziza. Becky olabika otya abantu? Ntya abantu anti ntyo kola ensobi. Omuntu ayinza oba Alan oyinza okuba onjagala nnyo naye wano mu kwogerezeganya n'ensimatuka ebigambo noga kale mbadde mwagala ne mwatwantamiddewo kale ekyo kyenneewala kyova nga mbeere n'ebbali n'osigala ng'onjagala nga sikoze ensobi yonna. Mu bantu b'amaanyi bonna be tulina mu Uganda ng'oggyeko abayimbi mpaayo omuntu omu gogamba nti kale bonna abantu abayimbira ne gogamba Mukama Katonda wange lumusinga nyimbako mu audience ng'omusajja oyo oba omukyalo yatudde awo. Olaba nali nyimbyeko mu audience nga waali nempulira amasannyalaze kati juzi nempulira mwalaba ebyayita nti era Kabaka yagenda n'asaba oluyimba lwa for Telemundo olubuto lwannuma nasanyuka kati mpulira mu bulamu bwange era mpulira mwagala nenyimbako ng'ali awo Sabasajja nyinza oyimba nga nkaaba bukaabi Sabasajja nayimbako mu nkuuka twaliwo abayimbi bangi nga omanyifu abayimbi ngenda mangu Patrick n'abagamba bannaye Kabaka yasabye omwana yayimba bankuza yabagulawo stage naliwo bwenti nga nkiwulira nga nze manyi ebigambo. Abayimbi bamanyi ne bajja ffe tugenda tulina shendala nabagamba bamugenda mugende naye Kabaka yasabye omwana yayimba bankuza kati nze nawulira nga bagamba Kabaka w'omulaba ogweri nga nze mugabwa mitsanso okulaba Kabaka awo ne kitegeera naye natuuka wali ku stage ne mulengera eri bambi nga ndaba amwenya bw'ati ne ngamba ono Kabaka nentunula mu audience nga ndaba abantu omanyi abantu baba bakola bati gabanga amayengo nempulira olutiko nga lumeze nempulira amasanyaze nempulira nentandika okuyibba nga ebyengenge bijja. Oyo omusajja tamanyirikika bano baba beera naye bakola batya. I cannot get mama wafe mama na oluzungu oli omukazi ayogera oluzungu oyinza ogamba si Muganda wali omusinkanye simusinkanangako yadde ku Nyonyi neno maloli Nyonyi nga mama nabagereka kwali katonze nfuuka waitress aba waitress hostess nze nfuuka hostess nnyo singa onkuba kaama ebintu ebimu abantu banneesiga bino ebintu obiraba byakubeera real bannange okimanyi wano mu Uganda nga tugenze ku bavubuka ku 100 goza abavubuka bameka abalinnyo ku Nyonyi wabula batono nnyo go ge mazima ate abamu tebazirinnyira mu mirembe bazirinnya kukola agituddemu agenda kukola naye omanyi okulinnya Nyonyi ng'okimanyi ngenda kudda kola nzire otunula bwoti mubire n'olaba abakola nze kati bwe ntula mu Nyonyi mbanga ali mu nju mu ntebe
Chichi sikyalina masanyalaze gali mbanga atudde mu nju bannange era tekingana kantu kugwa nesumula omusipi nensituka nengenda nenkajjayo so nga luli nali sikisobola ng'ekintu bwe kigogamba nfudde ngenda kola nti essimu egudde ngenda gijjayo ntya woowe yiye genda yiye nowanika mukono noyogera oluzungu hero tumenyere ku bika by'ennyonyi by'olinnye kata takishi Uganda Air ndowooza byonna mbirinnye. Kelemo girinnyeko? Yes, nagirinnyako ya. What's your best flight? Naye abakata bagabirira teyinza okugamba ennyonyi y'ekata egabirira mmere biba bingi bakuwa emmere nnyingi n'ekirala kale ennyonyi zonna naye kisinzira ku kulya olya ate era woyagala n'oddamu n'osaba naye oba bumaze okulya osobba gamba nze njagala ku caayi ne keremu nayo bambi. Next year nga tumaliriza show yaffe batugambye next year oyinza okukola emikolo inze ejange ne Becky olaba weekoza bino ku TikTok ne Becky ku mukolo gwo ng'olina dictator amiri kiyinza kuba kitiya bansabire nnyo omukolo nagukolera dda practice ndooza nakazikola emirundi ng'etaano ne bwengeri gye nina okutambula bye nina okwogera ennyimba naziyiiyadde ez'okuyimbira ku mukolo naye mu omukolo gwe weeyingiza abayimbi bonna omukolo gwe kigenda kuba kivulu nga bw'olaba enkuuka nze kuba abayimbi bonna ate mbaagala sigamba nti sibaagala kayimba kale singa gubadde gwankya kayimba kikewandyagadde okuyingiza nga kamukyala tokyuka ennyimba zonna njagala bangi tokyuka kubanga composition ye eriko history mungi waliwo oluyimba lw'oyimba n'ogamba olwo oluyimba lwange bana essimu ya Becky evuze n'ogamba olwo oluyimba lwange naye n'ekirala njagala fire baby ajja achakalira abakomo gome wininwaji olwaleero saba mukole parking bana gwe nawe wakuba totataganya performance okitegeera wadde mwako naye oyimba bulungi Becky ne Becky omanyi oli omu ku bayimbi abanyumira naye oba okonako bukonyi bwoti otandise konamu olwaleero saba mukole parking love tomuwe parking mugole oyo njagala gye wali mbakwe nga kiri mugomesa nti kinene figa yakyenyumira kibibye kiti abako bagambe ate bano abaddansolo bano njagala abaddanso njagala fiiki ajje wanagambe buigita bubu omukolo gwange gugenda kuba gwa byafaayo shibajje n'abakubezi bayinamosi tekyero ng'olukutulu mukwanjula batubabayiramu kwanjula Spice ajje nze ndi mu mbejja njawukamuko njagala hit ku hit Rema J ngonze ulire effumu ogwo gwonna mukolo gwange ate ku mukolo gwange sigenda kugana oba omuntu avudde Kampala oba avudde buli ayagala bwereere emmere ejja kubaawo ebyokunywa bibeewo abantu bajule kijjona kuba kisaawe olwo mu bazungu tugenda kujja yaani obuuza ekibuzo kyolina okubuuza Ed Sheeran Justin Bieber Nicki Minaj Beyonce bonna ku mukolo gwa Chosen Becky ate Ed Sheeran nayogerako dda naye kitegedde ne Beyonce nemugamba bro oyagalako on my wedding you have to be there ate Beyonce nemugamba hey sis I need a bit about my function ate mba Nigeria tugenda kuleta ani waliwo Abanigeria bayimba mulimu omuvubuka onayimba kayimba ki nemisi oyo Munigeria Fireboy oyo njagala ono yajja wano e Uganda waliwo Bana Boy abo ba Bana Boy bagenda kuba last wasa adebeleze bakabo shao ndondo oyo ayino baawo ku mukolo sokola bannange
njagala ku mukolo gwange abantu abazanyi b'omupiira ogenda yitaani Cristiano Ronaldo njagala Ronaldo njagala nono eyabadde azanyira mugundi mu Morocco mpozi yani yatuwadde goolo tonswaza yani yatuwadde goolo abasajja bali wano siwagira Morocco owagira ki France kale mbuliramu France Olivia Giroud oyo agenda kujja Anthony Griezmann oyo naye agenda kujja abantu bangi bagenda abazanyi b'omupiira abawano nabo bonna bonyango bonna bagenda kujja nze omukolo gwe gwenda kubeera gwa byafaayo abakadongo kamu tubali tubeerabidde Wile Mukabya Yasoka Wile Mukabya omumanyi obulungi bwaliko netuzaako ne gundi si wakadonka mu chance na Lubega naye naye ayina obaako naye ayimba bulungi walukaga wakadonkamu akagira n'akavaamu awalukaga abeera meya alina okujja ate meya mukwano gwange anti meya wa kitundu kyaffe kati bwe bagamba nti omukolo baguwunzika londayo omusajja omuyimbi abaguwunzika nga wakitiibwa nnyo nga wamanye Tamasogo buli wengalaba miyasi faya omutegedde oyo ku mukolo yabawunzikira nga bagambi taata ebisigadde bibyo byonna twa kati bagambe nti ba president bonna nayo president omu abajja ku mukolo gwo president Obama yavaako Obama yali mukwano gwange nnyo ne kale Trump yaliko ani aliko omama gwe nali manyi yovanga kati ani aliko wagenze mu nsi y'omusajja nga tomanyi musajja kyaliko nsiiki kale nsiiki yogera nkulage America erinnya bw'olitandika nditegeera nedda ngamba ng'olyogera olitandika nti yogera kale googling Harris Biden ne Biden nga Biden kati kungenda kuwa amannya asatu olondeko Biden Haynes Benlam ne Museveni neba naawe nno owa America ogambye ani nani Biden Benlam Haynes ne Museveni erinnya lisinnamu ka eki Hillary lwaki amanya g'abaana bato naye nange oyina emisembi alani Mutebe Biden awo oteebye bannange Becky ebigambo bye bisemba bigenda eri bafano bana interview eno Becky anyuma nnyo because by the Becky nantu balowooza oli mukulu nnyo ne Becky muto jasula kuba obutala bwamukeera n'eki Becky kito Becky taweza na myaka 26 nchange HM wange yamperezaako message obegekawo nangamba buli kana kwaba ayomba n'abantu abantu bagamba Becky mukulu ng'agaba nayo mwana nze musomesezza atudde 216 kyolimba mukulu omuzadde nange by the end mujulizi Becky wansindikira message 16 ku Facebook ng'otandika okuyimba nga tulina momo kufe tuliko ate ebisere wali okyasoma so ndi omu kwa witness abaga nti Becky muto naye ate n'ekyobukulu kati nkyenyumirizaamu naye oli muto Alani olaba luli nalinga kinnuma ngambeera mbuza maama lwaki kati baganda bange bo ate nga baganda bange bayita abato abakulu naye kati bwenkuze nemmanya nti obukulu bunyuma buweesa ekitiibwa buli wootuuka ne bagamba oyo omuntu mukulu waawo nyabo yitawo so kati I enjoy it abamanyi bamanyi naye n'abampita omukulu it's okay I enjoy it all it is a good thing now. Hey, look at him. Why are you looking at me as if there is something wrong with me now? Ale Becky oyine ebisesa. Becky, omuntu asosula wano olunaku lulamba. Simanyi bana abeera nayo babeera nayo wano. Era banyumira banyi. Kati gamba abali e UK.
obategeeze mu Nigeria obagambe nti divorce mumpere single ayogere nawe tubagambe now biki show ya fe biki tujene Richmond biki. So my good people from London, I'm calling you on 31st of December. I'm going to be performing in Wisteria, East London, Foresty Gates. Please come and support us. So I'm going to be performing all my songs in every language. Please come and support us. So I cannot wait to see you. Iboti, 34 pounds. Please come and support me. If I put you on Yakoba Apia, I cannot wait to see you. Thank you so much. Bagambire nti be bali nnyo kulaba CRUZ exclusive ebbanga lino lyonna lyonna be bali following ALLANCRUZ be bali kwagala Brighton be bali kwagala biki biki byakola byonna ongambire ne Davido munoonya ku interview. So I want to thank you once again for supporting my brother ALLANCRUZ. Thank you for following his videos, liking his videos, and subscribing on his YouTube channel. My brother Davido, Alan is looking for you. He wants to see you now. Better come and see him now. He's a good boy now. Olabanye Nigeria. Hey, of course, sir. Mbagala. Njagala okupanga ate tumaliza ano nako lwalero nenga abantu be London 31st chosen Becky alina mmwe wamne ba surprise artists okuva e Uganda abagenda okujirako. Richmond yatesetese bulungi nnyo kintu kigenda kya mulembe 35 pounds okuyingira. So let's be there. Yeah. Tubereyo, don't be anywhere. Sebe bulungi. Mweraba.